Olubereberye essula eya 41. Yusufu avvuunula ebirooto bya Falaawo. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota ng'ayimiridde ku mugga Kiyira. Era laba, mu mugga ne muvaamu ente 7 ennungi eza ssava ne zitandika okulya omuddo. Era laba, ente endala 7 embi era enkovvu ne ziziddirira nga nazo ziva mu mugga ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente ziri endala. Ente embi era enkovvu ne zirya ziri 7 ennungi eza ssava. Awo Falaawo n'azuukuka. Ne yeebaka nate n'aloota omulundi ogwokubiri, era laba, ebirimba by'eŋŋaano 7 ne bimera ku kikolo kimu ebigimu era nga birungi. N'ebirimba by'eŋŋaano ebirala 7 ne bibiddirira, ne bimera nga bitono era nga bibabuddwa empewo eziva mu ddungu. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba biri 7 ebigimu era ebinene. Falaawo n'azuukuka n'ategeera nti abadde aloota. Awo bwe bwakya enkya, Falaawo ne yeeraliikirira n'atumya abalaguzi n'abagezigezi bonna ab'omu Misiri n'ababuulira ebirooto bye. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, “Leero nzijjukidde okwonoona kwange.” Falaawo bwe yasunguwalira abaddu be n'abasibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbira omukulu, fembi ne tuloota ebirooto mu kiro kimu, ng'ekirooto kya buli omu kirina amakulu ag'enjawulo. Bwe twali mu kkomera, twalina omulenzi Omwebbulaniya, omuddu w'omukulu w'abambowa, ne tumubuulira ebirooto byaffe era n'atuvvuunulira amakulu gaabyo. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Ne biba bwe bityo nga bwe yabituvvuunulira, nze nazzibwa ku bwami bwange, n'oli n'awanikibwa. Falaawo n'alyoka atumya Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera. Bwe yamala okwemwa n'okukyusa ebyambalo bye, n'agenda eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, “Naloota ekirooto, so tewali ayinza okuvvuunula amakulu gaakyo. Era mpulidde nga bakwogerako nti oyinza okuvvuunula amakulu g'ekirooto bw'oba okiwulidde.” Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti, “Si nze, naye Katonda y'anaawa Falaawo okuvvuunula okulungi.” Falaawo n'agamba Yusufu nti, “Mu kirooto kyange nabadde nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga Kiyira, era laba, mu mugga ne muvaamu ente 7 ennungi eza ssava ne zitandika okulya omuddo. Era laba, ente endala 7 ennafu, embi ennyo enkovvu, ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri, ne ziziddirira. Ente enkovvu era embi ne zirya ente 7 eza ssava ezaasoose. Awo bwe zaamala okuzirya, omuntu nga tayinza kutegeera nti ziridde, kubanga zaasigala nkovvu nga bwe zaali olubereberye. Awo ne nzuukuka. Era mu kirooto ekirala ne ndaba ebirimba by'eŋŋaano 7 ebinene era ebirungi nga bimeze ku kikolo kimu, n'ebirimba by'eŋŋaano ebirala 7 ne bibiddirira, ne bimera nga bitono era nga bibabuddwa empewo eziva mu ddungu. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7 ne nkibuulira abalaguzi, naye tewali yayinza okubivvuunula. Yusufu n'agamba Falaawo nti, “Ekirooto kyo kiri kimu. Katonda akutegeezezza by'agenda okukola. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7, n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7, ebirooto byombi birina amakulu ge gamu. N'ente 7 enkovvu, embi ezaaziddirira, gy'emyaka 7, era n'ebirimba 7 bitaliimu mpeke, ebibabuddwa empewo eziva mu ddungu, gye giriba emyaka 7 egy'enjala. Ebyo bye bigambo bye nkubuulidde, ayi Falaawo, Katonda akulaze by'agenda okukola. Laba, walibawo emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lwagyo waliddawo emyaka 7 egy'enjala, n'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi. Ekyengera kiryerabirirwa ddala mu nsi olw'enjala erikiddirira, kubanga eriba nnyingi nnyo. Ekirooto kya Falaawo kyekyava kiddibwamu emirundi 2, kubanga Katonda yali anyweza ekigambo kye era ng'alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukalabakalaba era ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akole bw'atyo
era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, batereke eŋŋaano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriterekebwa olw'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo eriba eggwanika mu nsi ey'e Misiri, abantu baleme okufa enjala. Yusufu afuulibwa omufuzi mu Misiri. Enteekateeka eyo yali nnungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukalabakalaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe onoofuganga ensi yange, era n'abantu bange bonna banaakuwuliranga, kyokka nze nzekka, nze naakusinganga obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba, nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'aginaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe. N'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina, ne balangirira mu maaso ge nti, mufukamire. Falaawo n'awa Yusufu okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze Falaawo, era ne mu nsi ey'e Misiri tewali muntu aligolola omukono gwe newaakubadde ekigere nga tokkirizza. Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi, kabona ow'e Oni, okumuwasa. Yusufu n'atalaga ensi yonna ey'e Misiri. Yusufu yali awezezza emyaka 3 we yatandikira okuweereza Falaawo, kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava mu maaso ga Falaawo, n'atambula n'atalaga ensi yonna ey'e Misiri, n'agibunya. Mu myaka 7 egy'ekyengera, ensi n'ebala emmere nnyingi nnyo. Yusufu n'akuŋŋaanyanga emmere nnyingi nnyo mu myaka 7 egy'ekyengera, n'agiterekanga mu bibuga. N'aterekanga mu buli kibuga emmere okuva mu nnimiro ezikyetoolodde. Yusufu n'atereka eŋŋaano nnyingi nnyo ng'omusenyu gw'ennyanja, era n'alekeraawo okugipima kubanga yali tekyapimika. Asenaasi omuwala wa Potiferi, kabona w'e Oni, n'azaalira Yusufu abaana ab'obulenzi 2 omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Yusufu n'atuuma omwana omubereberye erinnya Manase, eritegeeza nti Katonda anneerabizza ennaku yange yonna. N'owookubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu, eritegeeza nti Katonda anjalizza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitandika nga Yusufu bwe yayogera, enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti mugendenga eri Yusufu, by'anaabagambanga mubikolenga bwe mutyo. Enjala n'ebuna ensi zonna, Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri eŋŋaano. Abantu ne bavanga mu nsi zonna ne bajjanga mu Misiri eri Yusufu okugula eŋŋaano olw'enjala eyali ennyingi mu nsi zonna.